Open Media. Amanya nze Mpima Muhammad, District Liaison Officer akulira ebyendagamuntu mu district ye Kayunga. Ekigendererwa twali twagala kulaba nti buli muntu yenna eyasigalayo nga teyeewandiisangako n'abo abaana bali mu masomero okulaba nga bawandiisibwa bafune n'ennamba. Era amawulire amalungi nti pulogulaamu eyo yatambudde bulungi era omutemwa gwe tugamba okukola nga district twasobodde ogukola mu bbanga ery'ennaku 45 era byatambudde bulungi. Newankubadde mubeeramu oluusi okusoomoozebwa ng'abazadde obutatuwa ebituufu ebikwatagana ku baana baabwe, abantu abamu abakulu abeewandiisa edda abajja ne batulimba amannya, abantu abakeerewa ne bajja mu ssaawa z'okunnyuka ate bo nga bajja buze okwewandiisa. Ebyo biba bitataaganya pulogulaamu zaffe n'okulwisa omulimu gwaffe gwe tuba tukola. Mpozi n'embeera y'obudde n'amakubo gaffe nga bw'ogamanya ebbali eyo nga tutuuka ku bantu baffe gye bali bawangaalira. Oluusi mubaamu okusoomooza naye nga ekisinga obukulu kwe kuba nti ekigendererwa ekikulu kifuniddwa. Oyogeddeko nti abantu abawa wrong information oba amannya amakyamu kikosa kitya omuntu ono? Senga omuntu otuwa ebintu ebitakwatagana, obunnansi bw'omuntu buva mu bazadde. Tulina enkola za mirundi esatu omuntu z'ayinza ofunamu obutuuze oba bwa mirundi ena. Kati eno mu byalo ewaffe ebiseera ebisinga tukonsidalinga nnyo obutuuze obuva mu bakadde baffe oba mu bajjajja baffe. Kati senga otuwa ebintu nga tebikwatagana, kitaawo yeddira musajja musoga oba muganda yeddira ngabi, gwate n'otugamba nti oli musoga weddira njovu, ekituleetera okulwisa process ate n'owekanga nga ebintu ebyo tubisazizzaamu, so kirwisa omulimu n'okutononera ebiseera bingi nga tugezaako okwetegereza. So tukubiriza abantu baffe nti tuwe ebikwatako ebituufu. Bwe tukubuuza gy'osibuka tubuulire gy'osibuka. Bwe tukubuuliza kitaawo y'ani tubuulire kitaawo mutuufu. Kubanga togenda tugamba taatawo yeeyisa abirye ate egweko omugisha ate otugamba oli mudaama. Bireetera okutulwisa nga tugezaako okuzuula ekituufu. Mubaamu ne cost implications just in case bwe mba njagala to edit that information bwe mba nga nze yakola ekikyamu. Cost implication ejja ku kye tuyita core data oba ebintu eby'enkizo ku ndagamuntu. Senga okola obukyamu mu mannya, senga okola obukyamu mu nnaku z'obuzaale, senga okola obukyamu mu ndowooza byebyo basically bibiri. Kati ebyo bw'oba obikoze n'oyagala obikyusaamu mulimu cost ezibeeramu. Naye biri ebirala tukuyita buyisi ntugamba jangu otereezeemu wano tusobole okuba nga tukufulumiza. Nga tumaliriza Mwami Mpima, endagamuntu empya tumanyi nti tezikola. Ogenda okuwandiisa layini endagamuntu tekola, ogenda mu banka endagamuntu tebajagala. Kiki zikola ddi? Twebale nnyo ssebo kibuuzo ekyo. Endagamuntu empya kituufu otwatandikira okugaba zaali tetunnaba kuziactivatinga mu bitongole byonna. Naye essaawa zino endagamuntu zikola bulungi. Era bw'ogenda mu banka, era banks ezisinga kati tezikyayagala nkadde, basaba mpya. Era ne telecom companies n'onaava wano n'otuukayo zikola bulungi kati. Era abantu tujja bakubiriza nti nga district y'e Kayunga tuli ba mukisa. Kuba endagamuntu zaffe ze twakuba ndowooza ebitundu 95 ku buli 100 tuzirina wano ku office. So nja kubiriza abantu bajje banona endagamuntu zaabwe weeziri, abakozi tubalina bamala okubasaavinga n'endagamuntu weeziri bazinone bazzeyo nga bazifune kuba weeziri. Bazikima mpola mpola oba kwe bazikimira weewo? Bakima naye bw'olaba ku muwendo gwa ndagamuntu ze tulina ne ze baakanonako ze ntono.
so tujja kubiriza bonna abali eyo abakola renewal n'abeewandiisa ne bamuntu weziri bajje bazinona. Akatale kekka ku nsonga ya NIRA oba ndagamuntu eri bannakayunga. Njala kubiriza bannakayunga bonna ti puroguramu zino eza gavumenti zebeereese ziyamba ffe ng'abantu bafeeyo nnyo bakakase nti ofunye endagamuntu yo. Tokoma ku ggwe, kakasa nti abali mu famire yo, mukyalawo, basipawuzi bammwe balina ndagamuntu. Temwekomako kwerowoozaako mwenna mwekka, mulowooze ku baana bammwe, kubanga mu kiseera ekitali kyewala teri mwana ajja kgenda mu ssomero nga talina nniini. Abaana mukakase, abaana mwabawandiisizza, baafunye enniini ne bafuna birth certificate. Kubanga kye twagala tukuume register ennungi ti omuntu wazaalirwa amanyiddwa, bw'akula n'amanyibwa, ate bw'amala okufa bw'afumbirwa era ekitongole kye kimu ne tumumanya, bw'amala okufa era ne tumuwerekera ne tumanya, gavumenti nemanya nti omuntu ono yawummula. So njala kubiriza nti bw'obeera mu maka ago, kuba kitandikira ku famire, kakasa nti abali mu nnyumba yo bali identified, balina ebiwandiiko ebibalambika be baani. Amannya nze Mpiima Muhammad, district liaison officer akulira ebyendagamuntu mu district y'e Kayunga.